Nkwanirizaako mukwano gwange gwali eyo yonna atuwuliriza. Nakugambye nga bwe nakugambye nti General Muhoozi Kainerugaba kati abuliddwako ewaka asobeddwa ewaka ne mu kibira. Tubadde tukyali awo, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi n'ateekayo response ku bigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti oli ku Yegi Updates TV era nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku mayengo gano. Gw'atanaakuba ng'osubscribinga tweyungako, genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Leader of Opposition avuddeyo ne concern ku byapostingiddwa General Muhoozi Kainerugaba ku social media. Avuddeyo ng'agamba nti ye ali concerned nnyo eri abo abaana bonna abavubuka abateereddwa mu makomera, abateereddwa mu kkooti n'essaawa zino bakyali mu makomera basibiddwa olw'ebigambo bye baayogera ku General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ng'agamba nti kino kiraga engeri ssemateeka gy'ataputamu obutali bulambulukufu era kiraga injustice in the country. Kubanga agamba tewali nsonga lwaki abaana abo baba bakwatibwa olw'ebigambo bye baayogera ku social media nga General Muhoozi Kainerugaba avudde from nowhere n'ayogera ebigambo ebifaanaganako weebityo nga talina issue n'emu gy'asinziirako okuba nga ataakinga omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwo Joel Ssenyonyi is a Leader of Opposition era nga lawyer era nga spokesperson wa National Unity Platform era nga spokesperson wa opposition y'omu ku opposition leaders. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati avuddeyo n'agamba nti nno naye nze manye ensonga lwaki abakulembeze bwe bati bavayo ne boogera vocabularies weziti n'amaanyi ne confidence nga bakimanyi mbu olw'okuba balina defense tebagenda kuba nga bakwatwako. Naye nze Joel nga Ssenyonyi, nze nga wendi lawyer, mmanyi waliwo ekkubo lye tusobola okuyitamu omuntu ono asobola okuba ng'akola ki nga naye avunaanibwa nga ze bavunaana abaana bonna abavubuka abadde tebalina musango abajja boogera just obuntuntu ku social media platforms nga boogera ku First Son General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agambye nti kino kidrowinzeewo tension eri bannayuganda bonna bonna okulaba nga bakoolinga okuliriizinga okusinziira ku bigambo General Muhoozi by'ayogedde ne watabaawo amusongamu lunwe. Kino kidrowinze tension eri bannamateeka okukoowoola kkooti zonna ssaako n'amakomera naawe bekikwatako n'ebitongole bya human rights okusobola okuba nga baliriizinga abaana bonna n'abavubuka be baasiba olw'okwogera ku social media ku General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga olw'ensonga nabo tebalina musango. Gamba tolina ng'eki gy'otugambamu nti amateeka gakwata bali bokaboka abateesobola, abatalina buyinza, abatalina akabadifendinga. Gw'okuba ng'olinako support, olina n'akudifendinga nti gwe amateeka tegagenda kukwatako. Kitegeeza ki? No one is above the law. Era ye akoola okoolinga ng'agamba obuyinza ne ssemateeka yandibadde bakwata General Muhoozi Kainerugaba nga bwe kisoboka, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze, is a presidential figure era mukulembeze wa National Unity Platform. Omukwano gwange ali eyampuliriza. So Joel Ssenyonyi araisinze konsaani ye n'agamba nti nno bano abaana bonna abadde bakwatibwa olw'okuvuma First Family, First Son Muhoozi Kainerugaba ssaako ne President Yoweri Kaguta Museveni ku social media platforms ne bakwatibwa ne basibibwa n'abamu kati bakyali ku jail, bali mu jail mu makomera, abamu babalese mu kkooti babongeddeyo. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza ye agamba tewali nsonga lwaki baba bakyakwatiddwa bateebwe mu bunnambiro, kubanga abakwasa abakulembeze baffe ni bennyininyini batukulemberamu okukola ebintu nga bino, kubanga ne General Muhoozi Kainerugaba tekyawukanyeeko n'abaana abo be baakwata kye baali bakola, kuba naye kyakoze, kuba naye avudde from nowhere natandika okwogera abusive words
ng'ezo nga Vvoola abakulembeze ekitiibwa. Bw'atyo Joel Ssenyonyi ye Konsani nkutegeeza jangu subscribinga, likinga, commentinga, sharinga.